nabo ne bagenda ne bagukuumira ddala amalaalo ejjinja ne balissaako akabolero n'obukuumi nga bwe buli. N'obukuumi nga bwe buli. Wano waliwo nteekateeka ki ezikolebwa okulaba nti entaana eno esigalako envumbo, oba oli awo eyeebaseemu aleme na kuvaayo? Mwami Kuteesa, olabamu nteekateeka ki muno mu kyawandiikibwa ekyo nga ne bwe twayize ku lunaku olwo lw'Essande? Bano baali babimanyi, baali bamaze okubuulirwa bulungi nnyo ng'era bakakasa omusajja yandizuukira, enjiri n'egenda mu maaso. Kakati katulwana olutalo tutuuse ku ki? Ku nkomerero, tumulemese okuvaamu. Era Sitaani yasuubira nti awo agenda kuwangula Kristo, ekitaasoboka. Wow. Sebadduka bateekako oguyinja ogunene ku ntaana, ne bateekako n'abakuumi. bateekako ogwenja ogunene ne bateekako n'abakuumi. Mukadde kakodyo ki akalala akali awo okulaba nti entaana eno esigalako envumbo? Tetavaayo. N'atavaayo. Abasajja bano bakola kyonna ekisoboka kuba Setaani ye yakola, kubanga ne Setaani yaliwo awo wennyini. N'agamba nti ekisooka yagamba nti alizuukira, naye nange wendi asitampangudde kavudde agenda kuva ki, kubanga okufa kwali kwa mirembe na miki na mirembe. Setaani ng'ali awo akozesa obukodyo bwonna alabe ng'ejjinja lini ngo omuntu ono takola ki, tazuukira. Era ekyo yakikola ng'ayita ne mu bakulembeze, ne bagenda ewa Piraato ne bamugamba, bamaze omugamba n'agamba abakuumi baabo. Abakuumi ne babeerawo, ne babeera ku bunkenke balinda okulaba nga tewali asobola kuliringisa jjinja eri. Nange nyongereko nyabo Essebo nation yaffe mu buntu obulala bubiri. Mukanjula akasande agandi if he could, Sitaani yaliwo ddala, singa Sitaani yali asobola, he would have held Christ locked in the tomb. Singa yali akola ki? Asobola. Naye yali tasobola. Tekyayinzika. Maanyi ge yalina gaali tegasobola. Ekyo kinyamba kitya mu lugendo lwange olw'obukristaayo? Nyinza ntya okwesiga atasobola? Nyinza ntya okutya atasobola? Nyinza ntya okukkiriza atasobola okunfutyanka naninyirira nanziriba ekyo kimu. Ekyokubiri nti Abafalisaayo n'abakulu b'ekkanisa n'abakulu b'eddiini mbu olunaku olw'okuteekateeka bwe lwaggwaako, olunaku olw'okuteekateeka lwe lunaku ki? Lwa Friday. Oluddako kiki? Eba Sabbiiti. Oli bw'agambye nti enkya olunaku olw'okuteekateeka nga luweddeko ne basituka ne bagenda ewa Piraato, kitakolwa ku Sabbiiti. Okugenda ewa omusajja omukafiiri ku Sabbiiti ne muyingira ewa omukafiiri ku Sabbiiti. Obutamanya oba kiki oba bamukitu kyanebina okuwa enyinyonyola nekibakozesa ebikyamu byonna nga balowooza nti batereze. Nebagenda ku Sabbiiti okufuna n'abakozesa. Bwe weewa Sitaani n'omugulirawo tokoma gyakutwala, talina ndondo ye. maze nnyabo. Tweyanziza nnyo Musumba, tweyanzege. Twayiga wiiki ewedde
ebimu ku byawandiikibwa ebyatuweebwa nti abayigirizwa bano baali ne Kristo n'abannyonnyola ebinaabaawo ku kufaako n'okuzuukira naye ne batabitegeera. Naye ate bwe tusomyeko wano nga abalabe abayiganya Kristo baabiwulira ne babissa ne kuki ne ku mutima. Kyova olaba essaawa zino bakola ekisoboka kyonna okulaba nga Mukama waffe asigala muki mu ntaana. Kiri kitya gye tuli ffe abalowooza nti tuli mu kkanisa buli ekitugambibwa tukola ki tukitegeera, era ffe ab'omunda era ffe abaasigalawo buli kimu tukikola nga bwe kiteekeddwa okuba. Nga tumaliriza ekitundu ekyo, obukodyo obwo bwonna obwakolebwa omulabe abakuumi babaleese bataddewo ejjinja eddene, amaanyi ga sitaani nago weegali. Byatuyamba bitya okwongera okwanika obulimba bwa sitaani ku kuzuukira kwa Kristo? Bijjayo bitya obulimba buno? Strategy ezo zonna nga bwe tuzirabye, ejjinja eddene, abakuumi, amaanyi ga sitaani gennyini. Mukadde, biyamba bitya okwongera okwanika obulimba bwa sitaani? Nti okuzuukira kwa Yesu Kristo obuba bujulizi abasajja bano abaali ku ntaana oba amayinja amanene agateekawo byafuuka bujulizi eri abantu abalala tegeera obulimba bw'omulabe Setaani. Era abantu bangi baategeera, ne bwe tunaagenda nga tweyongera okusoma tujja kusanga nga n'abakuumi abaaliko baakitegeera nti Mukama waffe azuukidde. Omusajja omu yayogera ebigambo naga nti tegeerera nti ono abadde mwana wa Katonda, so nga yali muloopa. Matayo 27:54. Sebadduka endala ensonga emu tugende ku kiddako. Nze kyendabawaawo ekirala olwokubanga strategy ze baakozesa nga tebala Yesu Kristo azuukire zaali z'amaanyi. Yesu bwe yazuukira kyali kyetaagisa omuntu eyali extraordinary okuvaamu, kubanga tulabe baateekako oguyinja ogunene ne bateekako abakuumi nene tulaba omuntu Yesu Kristo byonna n'abiyitako. Kitegeeza nti baateekako ebintu eby'amaanyi nene nekitwala nekyetaagisa Yesu Kristo amaanyi okubalaga nti bino bye mutaddeko nze nkola ki nze mbisinga. Era abakuumi bwe baagenda ne boogera buli kimu ekyatuuseewo, tewali kye baalekayo. Wow. Azuukidde mukadde ogenda tusomererako ennyiriri ennyingi mu Luka 24 okuva ku lusooka paka ku lw'e11. Mangu okunaku olw'oluberyeberye mu nnaku omusanvu mu matuutulo enkya ne bajja ku ntaana ne baleeta ebyakaloozi baategeka, ne balaba ejjinja nga liyiringisiddwa okuva ku ntaana, ne bayingiramu ne batasangamu mulambo gwa Mukama waffe Yesu. Awo olwatuuka we baali nga basamaaliridde olw'ekyo, laba abantu babiri ne bayimirira we bali nga bambadde engoye ezimasamasa. Awo we baali nga batidde nga bakutamizza amaaso gaabwe, agamba nti kiki ekibanoonyesa omulamu bafu? Tali wano naye azuukidde. Mujjukire bwe yayogera nammwe ng'akyali mu Galiraaya ng'agamba nti kigwanira omwana w'omuntu okuweebwayo mu mikono gy'abantu abalina ebibi n'okukomererwa ne ku lunaku olwokusatu okuzuukira. Okuzuukira. Awo ne bajjukira ebigambo bye ne bava ku ntaana ne baddayo. Ebyo byonna ne babibuulira bali 11 n'abalala bonna. Baali Mariyamu Mangadaleena ne Yowanna ne Mariyamu nnyina Yakobo n'abakazi abalala awamu naabo ne babuulira abatume ebigambo ebyo. Ebigambo ebyo ne bifaanana mu maaso gaabwe nga bya busirusiru, ne batakkiriza. Bani abatakkiriza? Abayigirizwa. Kiri kitya eri abalabe nabo tebakkiriza nti azuukidde? Essebo abalabe
bano tebakiri bano nebyokuzuukira nga tebabirowooza nabo nolwekyo tebalina kye baakolawo naye abalabe abaamuwulira ng'agamba nti ku lunaku olwokusatu ndikolaki bo ne bamutwala sirias ne babaako ne kyebakolawo ate nga kyebakolawo kiri very expensive kirimu ne ssente n'okugulirira n'okuteesa ne piraato ekitegeeza bano abalabe bakkiriza bulungi nnyo byeyayogera ne byeyalagula n'okusinga ababe n'okubirinda ne babirinda obutafaanana ng'abajulizi abeeyigirizwa betwalowooza nti bandibadde wali ku pembeeni saawa yonna kibaluka naye ate tewaali n'omu how absurd yamukadde ano wali ekyamu nti ebintu bingi ng'abakulisaayo tubireka ne tutabisaako mwoyo ng'abasajja bano abayigirizwa abatambula ne mukama waffe emyaka 3 mirambirira naye ng'ayogera nabo naye ebintu tebabisaako muki mwoyo nabo balimba ne babireka naye tebandimudduseeko batambulanga nga setaani abakozesa muwulire byayogera yesu ayogera bino agamba nti agenda kuzuukira oluvannyuma lw'ennaku 3 bo ne babiteekako omuki omwoyo era ogenda okukkakkana ne bafuuka abajulizi b'okuzuukira kwa mukama waffe bonga bebajulira nti ekyamazima omusajja akoze eki yezuukidde naye sente katulaba ekyenetuyamba sente nezibikira otyo enezibikira amazima mukadde tusomereko mu Matayo 28 11 mpaka 15 11 mwabire munana agamba naye baali nga bagenda laba abakuumi abamu ne bajja mu kibuga ne babuulira bakabona abakulu byonna ebibaddewo ne bakuŋŋaana wamu n'abakadde ne bateeseza wamu ne babaweera abaserikale effeeza nnyingi ne bagamba nti mugambanga nti abayigirizwa be bajja ekiro ne bamubba ffe nga twebase naye ekigambo kino bwe kiribuulirwa owessaza ffe tuli muwooyawooya nammwe tulibajjako omusango otyo nabo ne batwala effeeza ne bakolanga bwe baweerwa ekigambo kino ne kibuna mu Buyudaaya okutuusa leero amazima gano gateekeddwako n'ensimbi okulaba nga tegakola ki tegabuna naye geekweka amazima geekweka tegeekweka sitaani yalina ssuubi ki ku kufa kwa Kristo musumba sitaani mukadde tusomere ka introduction ka Mande akasooka waggulu ako aganti obuwanguzi bwa Kristo ku setaani n'amaanyi g'amabi bwafunibwa ku musaalaba era ne bukakasibwa ku ntaana enjereere Yesu yegalamizibwa mu ntaana setaani yasagambiza yasuubira nti omulokozi teyali wa kufuna bulamu bwe nate yabanja omulambo gwa Mukama era nassa n'omukuumi we ku ntaana ng'anoonya okukuumira ddala Kristo mu busibe yasunguwala nnyo ebitagambika ako tukawulize bwe badduka omubaka w'eggulu bwe yajja bwe yalaba Kristo ng'avaayo mu buwanguzi yamanyirawo nti obubwe bukomye yamwalula esiridde nano obwakabaka kiyumba munyale akati nyabo mbuuziza sitaani yalina ssuubi ki mu luzungu yagambye he dared to hope that the Savior would not take up his life again. Kano kemusse
agalamidde. Sitaani yatuulira ddala awo ne bamalayika be ng'amanyi ku luno tavaayo. Kiki amaanyi yagajjawa? Ate nange gwe babuuziza nange ate kati mbuuza. Nsomba, Yesu nga ye omuntu teyalina kibi, yali blameless. Amaanyi sitaani agajja. Essuubi kiko yali abeesinga okulowooza nti ono tajja kuvaayo. Essuubi nti empeera y'ekibi kwe kufa. Nti okufa okw'emirembe n'emirembe essuubi lye yalina. Nti ono afiiriridde Sebadduka wa kufa mirembe na mirembe. Kitegeeza naye agenda kufa. Avaayo atya olwo. Nanga nyongereko. Tugenda kuddayo mu lusuku. Bwe tuddayo mu lusuku Eden, Setaani alabika nga awangudde. Yawangula Adamu. Adamu bwe yawulira amateeka ago. Kikwewuunyisa nti Adamu bwe yawulira amateeka ga Setaani n'alabika nga awangudde. Era Adamu n'atandika embeera ey'okufa n'ebeerawo n'ey'ekibi. Kakano Setaani amanyi nti okufa kwa Yesu Kristo ayinza nako okufunamu obuwanguzi bwe bumu nga bwe yafuna mu Adamu. Kakati n'agamba nti kano kagenze tajja kudda. Akabuuzo bwe kagira akalala kuteesa naye ajja kuyambako. Kakati olwo Sitaani yali mutuufu bw'agamba nti empeera y'ekibi kufa mirembe na mirembe, yali mutuufu mu ndowooza ye. Yali mutuufu. Yesu Kristo waba okuwonya Kakembo okufa okwokubiri. Yesu Kristo yali alina kukomerera Kakembo kufa kwa kukola ki? Ekyo Sitaani yakimanya. Nti ono agamba nti kiwedde. Agambye nti kiwedde. Kiki ekiwedde? Awadde Kakembo essuubi. Naye tajja kuvaayo kubanga afudde mirembe na mirembe. Ekibuuzo we kigira oba Yesu yali afudde mirembe na mirembe ate yavaayo atya? Era we mbadde ndaga nti twalabye ku lunaku ky'okuyiga kino nga waliwo parties oba abavunaanyizibwa ku kuzuukira kwa Kristo. Nga tetunatuuka kwako. Yesu ekimugjayo Dennis kyeyabadde annyonnyola. Mu lesoni zaffe zino ennene waliwo akatundu akagambye nti death could not retain Jesus because he was righteous and had never sinned. Yesu naye yali muntu ali individual ayetengeredde. Nonkola yali atutte Kakembo, nonkola yali atutte ebizibu bya Kakembo, naye ye ng'omuntu yagondera amateeka ga Katonda okuva lwe yazaalibwa. N'olwekyo ekibi tekyamulinaako bbanja. N'olwekyo teyalina bbanja lyakufa. N'olwekyo Katonda abeera legal and right bwamuzuukiza. Ekyo Sitaani takiinaako claim legally. Ako teyakabaza. Yamumaze. Eyanza musonyi. Oyogeddeko ekimu ku byo nti baani abavunaanyizibwa ku kuzuukira kwa Kristo kuno gye tutagenda kusoma nnyo olw'ebiseera, naye okusinziira mu byawandiikibwa ebyatuweereddwa, baani abavunaanyizibwa ku kuzuukira kwa Kristo? Sebadduka. Katonda yennyini bwana Kuubwa. Katonda yennyini twamulabye nga mu kuzuukira kuno mwali mukadde. Baani abavunaanyizibwa ku kuzuukira kwa Kristo? Era nze nkakasa nti Katonda yennyini yavunaanyizibwa ku ffe nga ffe ssuubi lye tufuna okuyita mu kuzuukira kwe. Weewaawo twalabye. Kamuyambeko. Omwana Yesu yagambye nti nina obuyinza obwaayo obulamu bwange, ate nina obuyinza. Lwaki? Kubanga ndi 100% Katonda. Ate netusembyayo nga tulaba nti n'omwoyo omutukuvu naye yalimu obusatu bwonna bwali present. Bangi bazuukira naye. Nkadde tusomereko mangu ddala
Matayo 27 5:1 paka 5:3 tulabe ebyabaawo nga Mukama waffe azuukira. Laba ejjinja lya yeekaalu ne liyulikamu wabiri okuva waggulu okutuuka wansi, ensi n'ekankana, enjazi ne zaatika, entaana ne zibikkuka, eminamu mingi egy'abatukuvu abaali beebasse ne gizuukizibwa. Ne bava mu ntaana bwe yamala okuzuukira ne bayingira mu bibuga, mu kibuga ekitukuvu, abantu ne bangi ne babalaba. Lwaki abangi bano bazuukira naye? Kuba tulaba nga teyazuukira yekka. Lwaki abangi bano bazuukira naye? Sebadduka. Okubeera abajulirwa kubanga tulaba nti bano abawandiisi n'abanaddiini balwana kujjawo Yesu, kumujjawo, naye kati abagamba nti nze mulwana okunzijjawo, naye ate bano abalala abazuukidde nange bo mugenda bakola batya? Kyegeeza ne bafuuka abajulirwa eri abalala bonna. Ensonga endala Musumba, lwaki yakimanya nti okuzuukira kuno kujja kuba kuzibu okupuruvinga theory weziri notyo naye ne bazuukira ne bagenda mu kibuga, tosobola kubaziyiza. Bwe baagala bwe batuuka, bwe baagala okulabikira bwe balabikira, nga Dennis bwagambye, ne bafuuka bujulizi. N'obuwanguzi. Era kyongera okulaga obuwanguzi bw'ekigambo kya Katonda n'okukiggumiza, kuba yali yakola ki? Yayogera ebinaabaawo. Naye ate wetuddako katono. Okay. Nti wetuddako naye mabega tutunuulira nga abantu bano abaazuukizibwa okufa kwa Mukama waffe, nti abantu bano singa tebaazuukira musise yanyeenya tebanditegedde, abantu bandowooza nti mu kintu kya bulijjo, naye okuva mu ntaana ne bayingira mu kibuga, abantu balina ekyenjawulo kye baafuna n'okumanya. Otyo Kristo nga tannafa weewaawo n'okuzuukira, twayigako emabega nti waliwo abaali bazuukira, oba ye yennyini be yazuukiza. Omwo twalabamu Laazaalo, omwana wa Yayiro n'abalala. Okufa okwo, okuzuukira okwo okwabo Kristo be yazuukiza, kulina njawulo ki ne kuno abazuukidde naye? Oba kitegerekesa? Kulina njawulo ki? Mwami Kiwanuka. Bano baazuukira nga bambaziddwa omubiri ogutafa, so nga bali baazuukirira mu mubiri ogwa bulijjo. Ne baddamu ne bafa. Tetukimanyiiko naye tetumanyi, naye bo tukimanyi nti baazuukirira mu mubiri ogwa bulijjo era nga basobola okwogera n'abantu baabwe bwe baali nabo. Enjawulo eriwo kubanga bano byebibala tujja kulaba mu maaso nga nti bano abaazuukizibwa byebibala ebikoti ebibereberye, era sebo n'abatuuliza bonna abantu bano tebaddayo mu ttaka, bagenda butereevuwa. Bagenda butereevu, abazuukira n'Omukama waffe bagenda butereevu. Tugenze ku bajulizi ab'okuzuukira kwa Mukama waffe. Abajulizi bano be baani? Buli omu agenda kumpaayo omu, tutandika ne mukulu kuteesa. Nsooka kubuuza ekigambo kituufu oba kiri kiki? Bajulirwa, bajulizi. Witnesses. Bajulirwa. Bajulizi. Bajulizi matters. Olina omujulizi. You have a witness. Bajulira okuzuukira kwa Mukama waffe. Omujulizi ndoza ye muntu eyalabye eyabadde present nga bw'ayogera mu first person. Our first hand information. Bali. Abajulizi bano be baliwa bulukuteesa. Njagala kusooka kuddayo wali katoto. Okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo n'azuukira n'abalala.
kyampadde assurance nganze nti Katonda yalaga amaanyi g'obwannannyini bw'amagombe. Amen. Nti tajja kwezuukiza yekka. Nange kyampadde essuubi nti naffe abagenda okuba nga tunaabeera mu ttaka agina amaanyi agasobola okukola ki? Okutujjayo n'atutwala. Abasooka okubeera abajulizi bennyini okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo beebo abaali batakkiriza, abalabe abaali balwanyisa Kristo okumutta, bennyini be basookerwako okujulira Katonda nti yazuukira kubanga baalaba. Sebadduka balabye abakuumi abaali ku ntaana, abakuumi nabo baali bajulizi. Mukadde abajulizi benasoose okulaba be bamalayika. Ne bamalayika nabo baali present. Mujjukire Setaani yalwana olutalo mu ggulu era nakkana kimu kyakumeka kyakusatu ng'avaawa mu ggulu. Naye ku luutu eno Setaani alowooza nti omuntu ono taave mu ttaka, naye bamalayika ba Katonda bennyini be baasooka okubeera abajulizi. Ne bagamba Maliyamu nti tukaaba akoze eki? Musomba waliyo omujulizi gwe tuleseeyo? Esebo batugambye 50 byalabikira omulundi ogumu. Ne batugambayo ababiri n'abakyala ne Thomas. In fact ne Thomas abayigirizwa n'abayigirizwa bangi tekirekawo mu bbanga yakolera ddala nakwana. Kaddawo katuyitewo. Naye mu bajulizi bano nalabye nga ekikolwa ky'omukyalo ono Mariyamu Mangadalena kyali kyankizo oba kyali unique, kuba bwe tujja tumusomako engeri gy'ajja okwegatta ku Kristo bagenda mukuba mayinja amutaasizza. Naye saawa zino Kristo ali mu ntaana, abayigiriza bazzeeyo buli omu ali ku bibye afrequenting entaana eno. Tulowooza kyama ki kye yali alabye mu Kristo ono, oba lwaki y'omu ku basooka okulaba ku Kristo azuukidde? Yokaana 2:11. Kibuuzo lwaki Mariyamu Mangadalena. Naye Mariyamu yali ayimiridde ebweru awali entaana ng'akaaba. Abo yali ng'akaaba n'akutama n'alingiza mu ntaana. N'alaba abamalayika babiri nga bambadde enjeru nga batudde, omu emitwetwe omulala emirannamiro. Omulambo gwa Yesu we gwali guteekeddwa. Abo ne bamugamba nti, omukyala okaabira ki? N'abagamba nti kubanga bajjeemu Mukama wange nange simanyi gye bamutadde. Bwe yamala okwogera bw'atyo n'akyuka ennyuma n'alaba Yesu ng'ayimiridde n'atamanya nga ye Yesu. Yesu n'amugamba nti omukyala okaabira ki? Onoonya ani? Ye ng'alowooza nti ye mukuumi ow'olusuku. N'amugamba nti ssebo obanga ggwe omututte awalala mbuulira gy'omutadde nange n'amuggyayo amutwalibwa. Yesu n'amugamba nti Mariyamu. N'akyuka n'amugamba nti mu Lwebbulaniya nti Raboni, amakulu gaakyo nti muyigiriza. Yesu n'amugamba nti tonkwatako kubanga sinaba kulinnya mu ggulu eri kitange, naye genda eri baganda bange obabuulire nti ninnya mu ggulu eri kitange era kitammwe era Katonda wange era Katonda wammwe. Mariyamu Mangadalena najja n'abuulira abayigirizwa nti ndabye Mukama waffe era bw'amugenda. Musomba nga tanawa submission yo mukadde tusomere olw'ekkumi. Abayigirizwa bo baali ku ki? Olw'ekkumi awo osome 9:10. Somako olw'ekkumi. Kubanga baali tebamutegeera kibawandiikibwa nti kimugwanira okuzuukira mu bafu. Olw'ekkumi. Awo nate abayigirizwa ne baddayo ewaabwe eka.
Musumba lwaki Mariamu Magdalena? Lwaki Mariamu Magdalena? Magdalena ntana yasooka kujjayo ku Friday okuziraga omulambo gwa Yesu. Ku Sabbath ne bawummula. Ku Sunday kumakya basookayo okutuukayo ng'entaana nkalu ne badduka emisinde ne baddayo ne bagamba abayigirizwa. Abayigirizwa beggalidde teri n'omu ku bo adde yalinga kujja. Mbwe ebigambo byabwe ne bibeeranga fairy tales. Kyokka Peetero ne Yokaana ne badduka ne bajja ku ntaana ne batunulamu ng'entaana nki mu kudda kuno okwokubiri. Era Mariyamu yakomawo nabo lwebatunula mu ntaana nga nkalu olunyiri lugamye mbu ne beddirayo ewaabwe. Kiwedde bad business. Mariyamu n'asigalawo waddayo mu ntaana munda ogwokusatu n'akebera. Yali takakasa byalabye. Mukama waffe n'amulabikira. Ekibuuza lwakyani lwaki Mariamu Magdalena? Nange njagala nkize mu ddiiro mulowooza bw'omugerageranya ku bali ne Mariamu Magdalena njawulo ki ennyo kuteesa, njawulo ki ennyo yolaba mu Mariamu Magdalena nabali. Kibuuzo kyange kankyerire ekimero. Mariamu Magdalena omutima gwe ebirowoozo bye devotion ye yali ku Kristo. Bali ebirowoozo byabwe ebiseera byabwe amaanyi gaabwe gaali ku kye bagenda kufuna mu Kristo. She was devoted to the person. To Christ. They were devoted to the cause. Cause business bwefana erabika kyalina future. Ebyabwe nga biwedde tebayinza na kutuulaawo. Tewakyali nkolagana. Naye Mariamu alirwedde n'omulambo bagumulage gye bagutadde agwetikka agubebe bagenda agukola eki. She is devoted to the person, not to the cause. Tukatuyitewo olw'ebiseera. Baatugambye nti abayigirizwa bano okwekkaanya Mukama waffe nti ddala yono yazuukira baamulabira ku mmeeza. Kitegeeza baamala kulaba ku ki? Ng'abagabula omugaati mu Luka 24:3-35. Baamulabira ku mmeeza ne bagamba nti lwaki obwedda tetutegeera nga yono. Baamala kulaba ku ki Sebadduka okukakasa nti yono azuukidde? Baalaba enkovu ze. Ekitegeeza tu asatenilevo baali tebannakkiriza nti ddala Mukama waffe yakola ki? Yazuukidde. Mukadde obadde olina kogamba mu ddakiika emu. Kyembadde nnyongerako ekirala ku Mariya Magdalena nti ye yali available mu kiseera ekyo, yalingawo. Singa yali Simoni Petero yalingawo era Mukama yalikoze eki? Yali mulabikidde. Naye wano Mariya ye teyaggwamu maanyi nga yaliwo yali available. Wali mu mutima wali ne mu physical presence. Obufunze Katonda ayagala abalemerako. Tulina kumwekwatako. Gwajja n'ogenda akukola atya? Oli wa ddembe okukola kyonna ky'oyagala. Naye Mariyamu ono yalera ku Katonda we. Naffe abanaalemera ku mazima g'ekigambo kya Katonda tayinza kubaleka bulesi. Kale mukadde nga tumaliriza ebibala ebireberye ebyabo abaafa.
ebibala ebirebere Akolinso ebyabo abaafa kadde Bakolinso ekisooka 15:2. Ne kaakano Kristo yazuukizibwa mu bafu gwe mwaka omubereberye ogw'abaamibaka. Gwe mwaka omubereberye tulaba nga Kristo kyekibala ekibereberye. Pawulo alina engeri gy'alireetingamu ekibala kino ekibereberye n'omulimi. Musumba alina experience mu bintu ebyo atunnyonnyoleko ekibala kino ekibereberye obukulu bwakyo. omukolo guno gwalinga mu ndagaano mukadde nekiragira okubeera eri Mukama nti bisooka ebinoge babitwale mu yeekaalu. obukulu bw'ekibereberye nja kuleetako ne bannange baleeteko. Ekisooka kiraga nti amakungula gatandise. The red harvest is ready. Yesu yasookera ku bano. In fact, yasookera ku muwala wa Yayiro abakulu Lazaalo. Abo yasookerako n'akoletatera kukolwa ne bazuukira. Bw'agenda okufa ku Friday ne bayo abazuukira naye. Bw'agenda okuzuukira ku Sunday ne bayo abazuukira naye. Abalagira nti amazuukira gakoze eki? Gatuuse amakungula gatuuse ate gaddala ekyo ekimu ku byo eriyo n'ekirala n'omulala aleete kiraga nti ettaka lino livaamu ebibala ddamu byebiri ddala. ekyokusatu quality. Yes. Ebibala bino ebisooka biraga n'ebibala omutindo ogunaddako kuba tugusuubira okubanga gusingako n'ogwo ogukoze eki ogusoose. Twayize wano ku biwundo eby'emisumaali mu mikono gya Kristo. Twafunyeemu byakuyiga ku nkovu za Kristo ezo. Buli omu agenda kutuwayo ekyokuyiga. Mukadde nti Kristo bwe yazuukira n'enkovu ze nga zirabibwako. Enkovu zino tugenda kuzuukira n'obulumi bwaffe oba zaali zitegeeza ki? Yesebo okusooka byonna ab'emmaawu baatambula ne Yesu n'abayigiriza Bayibuli ne babuguumirira naye nga tebanamutegeera. Batuuka eka baleese emmere okulya n'amenya omugaati ne bana ne bamutegeera. Kyava ku ki? baamala kulaba ku nkovu. Enkovu zino Yesu yazisigaza mu mubiri omuggya ng'akabonero ak'okutujjukiza ssaddaaka. Weewaawo ekyo kimu akabonero ak'okutujjukiza ssaddaaka enkulu. Mwami Kuteesa, lwaki Kristo asigaza enkovu zino? Asigaza enkovu okutujjukiza okuza omusalaba nga bw'okigambye. Sebadduka, lwaki enkovu zino asigala nazo? Nze ndowooza bwe nti bwe bateekateeka enteekateeka y'obulokozi, Yesu Kristo n'agamba nja kufuuka omuntu mbafiiririre. Yesu Kristo ono bw'azuukira, simanyi eri mu ntandikwa gye baali mu ggulu foomu ki gye baalimu, ne wano tulaba azuukira asigaza foomu eyaffe yaki ey'omuntu. Simanyi nze tetumanyi eri mu ggulu baba baali batya, naye wano asigaza foomu ey'obuntu n'emirembe n'asigaza n'enkovu okutulaga obulokozi bwaffe. Ensonga esembayo mukadde ngenda giwa naye naawe wa submission yo.
twalabye nti Yesu Kristo yali Katonda 100%. Ate n'afuuka omuntu 100% ku kinnaakyo. bw'afuuka omuntu tuddayooko emabega nga Abayisirayiri babakulembera. Musa akulembera Abayisirayiri okubaleeta mu nsi ensuubizi. Katonda yagamba tosobola kundaba, tosobola kukola ki newankubadde Musa yali yeegomba okulaba ani Katonda. Naye ng'ate tukkiriza nti Yesu Kristo yennyini ye yaliwo mu bukulembeze bwe. Naye luutu eno bw'ajja okukomererwa ku musaalaba n'okuzuukira asigala alabika n'amaki n'amaaso. Kino nno kimuleetera, enkovu zino zimuleetera nti bwe tunituuka mu ggulu tugenda kumulabanga n'amaki n'amaaso. N'abayigiriza bwe batyo bwe baali ng'amaze okuzuukira baamulaba n'amaki n'amaaso newankubadde nga yali amaze okufuuka okuwangula ekibi. Musomba alina sentence bw'amala otusabire. Ndereza agambye nti edda ennyini Yesu ono ng'akyalina kitaffe n'omwoyo omutukuvu balina embeera zaabwe ze baabeerangamu ze tutamanyi. bw'atuuka okukkiriza pulaani ey'okutulokola n'akkiriza okufuuka omuntu teyaddayo mu mbeera ziri n'ayambala obuntu kakati forever nga ffe. bw'okirowoozaako tolaba Katonda atwagala nnyo. Is an expression of love. Tolaba nga waliwo ekintu kiyeteeka mu mwana w'omuntu Katonda omulamba n'ofuuka omuntu n'enkovu n'obeera nazo emirembe n'emirembe. Okwagala okusikutegeera. Tusabe omutukuvu Katonda kitaffe weebale kuwangula kufa kubanga bwe wazuukira ffenna tulina essuubi nti abeebakira mu Kristo tulifuna obulamu obutaggwaawo mu kuzuukira okumyewo. Mukama Katonda tusaba essuubi eryo litunyweze. Katonda ow'ekisa olwaleero tuddayo mu makanisa gaffe tuwa amaanyi tuwa omwoyo okugabanira wamu ne bannaffe essuubi lino n'essanyu lino mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe.